Buli mwaka amasomero ga Seta High Schools kuli erya Seta High School Mbalala, Seta High School Campus, Seta High School Green Campus wamu ne Seta High School Main Campus Seta Mukono gabeera ku mwanjo ddala ku masomero agayisa abayizi. Ku Seta High School Mbalala Campus abayizi abatuula ebigezo bali 326 era bonna bayitidde waggulu ebigezo. Fenga Seta High School Mukono twatuza abaana 3 twawandisa abaana 328 naye abaana abo bonna bafunye obubonero wakati wa A ne C oba A ne C. Era nga tulinayo omuyizi omu Tumwa Cedric ye yasobodde okufuna obubonero bwonna ng'afunamu A zokka. Tulina essanyu lingi olw'abaana baffe abasobodde okukola obulungi bonna balina result 1. In fact tulina range teri mwana ali beyond a C. Tulina the majority being A's nga abasigadde bagenze mu B. Ate yo ku Seta High School Campus Mukono abayizi abatuula ebigezo bali 293 bonna bavuddeyo nga bawanguzi. Luno era tulabye nga project work ebyensoma ebyokwataganya mu kuvumbula tufunye A's nyingi nnyo nekiraga nti abaana baffe batandise okuba nga bali hands on. Amyuka omukulu w'essomero avunanyizibwa ku byenjigiriza Paulo Bazira agamba nti okuteekawo ebikozesebwa ebimala abayizi kibayambye nnyo okuyita. Mwana watu twasayo technology, waliyo laptops, waliyo projectors, waliyo speakers, kati nga wakyetaagisiza balina okugenda ku internet, waliwo programs ez'enjawulo eza science, ezaga animations, ne basobola okuyiga ebintu bino nga balina bwe babiraba. Seta High School Green Campus ku Lwebugerere abasomesa nabo tubasanze batendereza Katonda okubasasula mu ntuuyo zaabwe. Abayizi abatuula ebigezo bali 323 bonna babinuka masejjere anti bonna bayitidde waggulu. N'abaana 323 nga bonna basobodde okuyita. Bonna bayise. Nina tiimu y'abasomesa biology tukolera wamu. Ekyokubiri twamalayo syllabus mangu nekituwa obudde oburevisinga. Omukulu w'essomero lino Po Alibumbi agamba nti abayizi basinze kuyita masomo ga science. Tutunuulira nti challenges ze tufuna zaali kubeera nti abazadde ffe curriculum twagitegeera, abazadde tugezaako gibategeeza kwegamba challenge yokka gye tulabaawo ebadde link kuba abazadde baffe bonna ba old curriculum. Ku ssomero lya Seta High School Main Campus abayizi abatuula ebigezo omwaka oguwedde bali 279 era nga bonna bayitidde waggulu. Lilian Namulondo akulira essomero li Seta High School Main Campus Seta Mukono agamba nti okwewa Katonda kibayambye nnyo okuyisa abayizi. Tulina departments nga fine art obwo bonna babumazeeyo bakikubye ne bakiyuza. Sciences twerisiza nkuuli byonna twabiyise bulungi nnyo. Tulina abaana bangi balina 9A's 8A's. Kirungi nnyo era twebaza Mukama Katonda, twebaza okusookera ddala bakama baffe abasasula abasomesa obulungi ennyo ate mu budde. Twebaza abasomesa abafaayo abali committed ate ne tuzaako abazadde abatwesize ebbanga lino lyonna. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.